Yesu gwe mugga ogw'obulamu gukulukuta nga guva nze gulawo enzigi ezekomera waliwo omugga ogw'obulamu bisuule mu mugga ogw'obulamu gukulukuta nga guva waliwo omugga Yesu gwe mugga ogw'amazzi gw'ensena n'ennywa n'empo n'ennyota Yesu y'ensulo y'amazzi gw'ensena n'ennywa n'ensumululwa imba aleluya 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 imba lokola era wonya aleluya weewaawo ddala tugenda kuyita waawo awazibu awatiisa waawe ojja kuyitawo kyonna kyekitwala mukama katonda agenda kubeera naawe njagala tuyingidde mu paati yaffe endala era ey'obuwanguzi nkyala Phiyo okusumulula bwe otuuse wano ebiseera by'okusumulula basomesezza obiyize bwoddayo ebintu bikyuka bitya bwe naddayo nga nsonyiwa muzeeyi wange awo okumusonyiwa lwali lutalo era nalwana nnyo nempulira nga mulimu nze ddala musonyiye era nemukubira essimu nemugamba muzeeyi mutufu naye nakukyawa naye nakusonyiye nsaba tuddemu bwe namugamba nenzira waka obufumbo bwange ne bukyuka kisinge kyange ne kikyuka mukama n'akyusa embeera. Wamukubira essimu taata n'okimugambira ddala? Namukubira essimu nemugamba muzeeyi nakusonyiye era kati oli muzadde wange bwe mba nfunye ekintu ntujja kiryanga babiri naye ebyokuba nti tewansomesa tewanfaako naye kusonyiwa naye kati awo nga sina kitegeera nti alina gye yampunga ng'era mukama wansumuludde naye agenda ndaga kimu ku kimu. Kakati ni mukama nansumulula obufumbo bwange ne butereera ne tuddamu ne tufuna omulimu ne tukola kati nensigala nga nzija kati olugendo lwendimu nga lwa bufumba lwa olubuto. Kyogamba ko olwomaddayo n'omwami basomesanga mwennamu etunulako nga mutegeera obusibe bwe bubadde buva. Ne tutegeera ne tuyiga okulwana kama natuwa ekisa mwe mutukuvu n'abeerawo ne tulwana. Ne tulwana era naloota nga nina wenva naloota ekirooto nga mu kanisa gye nali nga waliwo batukwata bavubuka basatu naye nga nkiraba mu kyalo kale ekyandaga ng'ekiri mu kanisa naye twali mu kyalo oba ndowooza sani yali agezaako okutta ndemesegera kati we nali mu kyalo nga waliwo ensozi omanye ensozi va kubuna obusozi obutini nga wolaba eno kalina kati nga lusozi ate nga lusozi ddala nga waliwo n'olulala kati nga waliwo ekikko kati mu kikko ekyo nga lwo kalina ya from 7 kati nga batusibidde mu kasenge eyo naye bano abavubuka nalaba nga yalinze waliwo n'abavubuka naye nga bamukyalo naye nga mbalabamu ebifaananyi bibiri mbalaba bamukyalo ate ndaba nga babano mu kanisa mwindi nenze nema nti bamukyalo nensanga nga akakadde katukwata ne katuteeka muli mu room emu ne katukuba nnyo ekatukuba ne kagamba kange nendeeta ekiso ate gwe bakumpa okyali bakumpa nga okyali mu lubuto lwa maamawo kati neerabidde okuga nti muzeeyi wange yanyumizaako story nangamba walwala nnyo nenkutwala ow'omukadde naye twasibanga tufukamidde nga tulaamiriza naye nga tabimalaayo nga tayagala nnyo bituuka buziba ayogeraho kati naaleka kati nendoota ekyo ekirooto nga tuli mu from 7 ne batukuba kati weyagenda aleeta ekiso mbu mujemedde lwaki nalokose nga
akugamba lwaki walokose navudde mu ndagaano eri gye balagaana nze nzira ate mu kika kirala lwaki kati nga batusibidde mu kalina kati weyagenda oleeta ekiso n'aleka nga oluggi lugule kati bana abalala ne bafuluma bo ne bafuna ekkubo naye kati nga nze wenfuluma ate nentukira ku balikoni nga sisobola kubuuka wena naakatuuka ku balikoni mukadde najja nankwata kuba nakiroota naakava wano nga eyo wiiki ngimazeeko nankwata nantwala nanzizayo nankuba naleeta akantu kalinga akabazi ng'ayagala kanfumita enfe awe wagira ekitangaala ng'era enjuba bwebevaayo eri nemulisaamu nnyo nga kitangaala kinene naye nga nfudde kituufu nali nfudde naye nga mpuliramu katini kyenva ekitangaala nekyakanyo nekindaga wano ekiso kwata ekiso nenfumita bwe nti omukadde wano kakakadde nekagwa. Aleluya. Omanyi lwaki tuwangulira mu mwoyo kasita owangulira mu mwoyo mu birooto bino ebisigadde biba bigenda kwekola bwekozi naye eri kasita birema. Kakati nensituka nempulira ekisunguyira kiri nempulira nga amaanyi gaze nenkwata ekyo ekiso nensooka mukuba wenamala omutima omwoyo omutukuvu nempulira eddoboozi nga lingamba kwata ekiso n'amaanyi nenkikwata nendaba akakadde naye nayimusawo nti omukono nga ngenda fumita naye nalaba ebifaananyi mami nalaba ekifaananyi kyengo nendaba ekyajjajja wange mu kyalo eyafa eije nendaba ekya taata wange nendaba ekya pusi nendaba ekya omukadde ng'alina amanyu 4 lino liwanvu 2 mawanvu gano neaga waggulu jabba kuba kyenva mufumita wenti byonna nebyegatta wamu nenkifumita mulundi gumu nemufumitawo naagwa nalaga nti afudde nemusala nemugjamu omutima nenzikirira nagwo nga nkoyedde ddala nnyo nenzikirira nga maze omutta nempulira naye nga obuwanguzi buli ku saidi yange mu kirooto ekyo nenyambuka olusozi kati mba nyambuka kyenva nsanga omuwala nemugamba naye nzisi omuntu naye abadde ayagala kunzita omuwala kyava ngamba ekyo kirungi naye ate ate si kirungi genda ku polisi weerope tesa omuntu naye nga sijja nenziruka nensanga musumba wange nga asala ng'ate wabone musumba tomaveeni kyenva mbasanga nensooka ngamba n'omusumba wange nemugamba musumba nzisa omuntu nkoze ntya nangamba ebyo bibadde bikulondola byonna byose nabifo lwaleero kyobadde ditumajja nampahaaga banaye okuva olwo mukama yasangula amaziga gange aleluya naye wajja olutalo weruti muli mpulira ekiŋŋamba nti oli muwanguzi omukadde ow'edda nakwegattako nemufumita bwotyo kati nensiga kati ngaawo ndoota nendaba ebisajja bodyguard naye okuva kulwo nga webijja mbigamba nze ndi muwanguzi nebinviira ngaera wabeerawo omuliro sikyalwana nnyo ne watajja muliro era nga olwenjogera ebigambo nga bibiri nti mu linnya lya Yesu ng'omuliro ogujja nga bivaawo nentandika olutalo lwa olubuto nga senga ng'emizimu gy'abasinga gyagala kunzija mu mbuto kuba tebazaalako actually nze mukama nkugambye yanjagala waffe tewabeerayo mbaga tebazaala ne taata wange kimanyi singa abaana be baali basigalawo singa alina abaana nga 30 naye bonna baafa kati bano abasigalawo kimanyi ndowooza abanyweranga oluzaalo bikinga ebyo ng'agenda mu masabo kyebava basigalangawo kakati nze nembeeraawo nentuuka nga senga wange ayagala nzijjemu olubuto ng'olubuto lubeera nga lunuma nga ndwala nga buli ssaawa ndwala nenzija nenkomawo ewatuumu neŋŋamba kanzireyo nate nsabe bwe najja nali nsaba ng'otulo tulinga otwagala okuntwala naye nga ntunula musumba tomu yali katuti ng'abuulira kati we yali abuulira nga wagenda kujja abagenda okuwaayo eza TV essaawa eyo nalaba senga wange yafa dda nga mukambwe muzibu najja n'amaanyi nga mulaba wenti nga seebase nga ntudde mu bantu bwenti kuba kuyita kwolesebwa lwalunaku lwakwegayirira lwali lwakuna
alina lwakuna atudde ku mukeeka nendaba nga aze speedi n'afubutuka eri najja nkwate ku lubuto bwe yajja nkwate ng'enjala banaye zaakula ayagala ddu kujja mu bujja faya bwe yajja waati era essaawa eyo simanyi musumba to muba yavaawo ayogere faya naye nga mpulira nga nze amaanyi gampeddemu nga mulabye ne mutya kati kye bava bayita faya naye nga ndaba naye nga ndinga oba kiki asikyategeera kati musumba bwe yayita faya nange ne kanzija mu mutwe naye nga kampite faya nempita omuliro ne wajjanga woolaba musi bamuyita musisi abaganda oba oyajja enyuma nayuyayuya kyekyajja kye nawulira essawa eyo nayuyayuya ne wajja embuyaga n'emutwala n'agwanga wali nga ku katuuti ka musumba awo omuliro ne gumwokya yenna n'abetenteka yenna cwe n'agwera mu ttaka naye ng'era abasinga bange nga bankubira essimu tojja kuluzaala olwo olubuto ojja kufiira muleera genda omenye nga bingi bye baŋŋamba ojja kuyita mukama nensaba wenamala omuwangula ne manti era mpanvudde ekiseera ky'okuzaala ne kituuka singa na muntu gwe nayita nagenda ne bba wange netutuuka muleeba netutuuka ne bankeba ne baŋŋamba obulayo katono genda zaala naye musumba omwana teyannuma naye ku kiseera ky'okuzaala we nawulira ng'omwana atuuse abasawo baŋŋamba akawompo bakalaba nga n'omwami wange nyina akalaba okavuddeyo omwami mwagenda naye mu kuzaala gwe nalina naye siina mulala laavu nga yabatta anti mukama era byakola laavu yaddirawo ddala nga takyakusula ku mulimu nkugambye yadda era nakati tasula ku mulimu waaw era newankubira essimu newabeerawa buli omu amanya nti onayoga ne mukyala we ampa ekitiibwa ate nange nkimuwa kaakati nentuuka wali mbutufu mami nennemererwa nga baŋŋambye sindika nga mbisindise n'enkoowa bwe namala okukoowa ne banteekako eccupa y'ebisa eccupa eri eruma naye neggwayo bulungi nnyo naye omwana ali awalabika nga omwana tavaayo ne batuuka nga baagala twandikira ebbaluwa batusindika eri banongoose naye era nga oli omusawo era agamba nti kunze n'omwana wajja kufaako omu oba fena okufa naye simanyi ddoboozi gye lyava era nendaba ekitangaala ng'essaawa eyo mpeddemu amaanyi ng'ekituufu mami sikyalinaga ekakaba nti nsindike nga ndebedde nzenna nayita Yesu mulundi gumu mwana simanyi bwe yajja era omwana wange bebagamba abaana bamira mwana wange teyamira gwe mukuzaala wayita Yesu ekisa nekireeta omwana Yesu najja Yesu mwana wange n'avaayo Haleluya wali walikoola erinnya eryo n'atalakolebwa taliyo kubeera naloota nga emisambwa nga ndi lubuto nga gintwala nga wempita Yesu gubula bwembasimese nga kukomawo nempita Yesu nga ndi serious ku mutima omuliro ne gwokera wo ne gumwokya n'asaana omwana n'afuluma nenvaayo bange n'asanyuka nampa ekirabo kyali ekya ssimu omusajja nga alina laavu ne bwetyo mwami wange anjagala Kawula yali yagijjawo yavaawo era Kawula yagenda kuva lwe najja wano netudda waka nengende omukyala mukwano gwange nandabya bwe namala mwana wange n'atandika okulwala ng'era bikyalondoola anti musimattomu abagamba baana mubaleetenga babaweeyo mu maaso ga Katonda kasita olabanga lw'emirimu gibadde gimulwanyisa ne baleeta ne bagamba era ne balangirira okusaba okw'abaana era nenninya ebiseera bye nali mbeera kireka eyo bbanda bawulirayo nenninya mwana wange nemuleeta ne bamusabira naye bannange omwana wange yakyuka yatereera nendoota nga naloota wenava eno nga bamaze omusabira nendoota nga ngenze mu kyalo kyewaabwe wa bba wange wenatuuka neŋŋamba wayi kangende nkola emirimu nazaala lemu kulowooza nti mutabanyi we yawasa munafu wenagenda ku luzzi nga nsitudde ebidomola bibiri nensangayo akakadde ng'oli nakawere kyekyagala saali nakawere nga wontereddemukko nga wonteredde kyekava akakadde kaŋŋamba leeta nkusitulireko ku mazzi nemuwa kati weyatuuka n'agakyamya atiibuwe neŋŋamba yi naye ng'ate awo bugenda buzibazibamukko neŋŋamba kangende mugyeko amazzi gange naye mba ngenda omwoyo ne guŋŋamba mwoyo naŋŋamba nti oyo omusezi
nempulira omwoyo w'okutya ngaze yamala okuŋŋamba nti oyo omusezi omwoyo w'okutya najja neŋŋenda nze muggyeko ebidomola byange nagenda okujja nensanga yeetisa ejjinja ayagala ali naŋŋamba weetika lino ejjinja nemugamba sijja kulyetika we nali ntuuka ku luguudo nga nvaayo ewuwe kyenva nsanga bawange nga ndeetedde omwana akaaba amuwa ebbeebi nensula omwana wange nga kakadde nekeefuula omuwala nekasala endagala nekaleeta ekibbo ddagala mbu endagala bali kukuba obeera ekitambo kikukwata neweetwala weeka ne bakulya kakati nze naye nga mu nsi ey'omwoyo nze mpulira omwoyo akiŋŋamba ti omukadde ekyo kyakola tuba tutambula ng'omuwala ajja nga atandika okwenyuminkiriza nyanyumya kyenva obusungu bujja neŋŋamba nze nkimanyi nti gwe oli musezi kati wenakyongerawe nti omusikazi n'akyuka n'afuka ng'empologoma n'agamba oyo omwana mumpe nina omumulya olwaleero nemugamba tojja mmulya kati bba wange yakutama oba yali asiba biki simanyi nemuyita nemugamba jangu onyambeko nga tasituka neŋŋamba kati wano nina okulwana nze ne yesu wange nemugamba gwe okimanyi nti yesu alokolera awonya bw'oba tobivuddeemu okimanyi nti ogenda kufa naŋŋamba yesu w'omumanyi era nze namujjeemera sisobola namugendamu naŋŋamba nze omwana wo njagala mmulya tulina omumulya nemugamba tojja kyava ateekawo ekibbo najjamu eddagala linkasukiri ekitambo kinkwate bwe yali kasuka ti lyagwanga wali kati nendikoona neliddayo nelimuziba amaaso we lyamala omuziba amaaso najjayo akambe nasika omwana wati kabulangiti kenali mubise nenkamujjako olulonna lutalo ekitambo kyagala kutta baana kizenga kibatta kakati nze nenkola kinemulumba we yali nemukuba nga mukubisa mukono gumu nga wempita yesu nemukuba nenkwata akambe nenkamusazisa n'agwamu amaanyi nagenda oli omukadde amwongera amaanyi okutuuka ew'omukadde nga ye yafudde n'ebyovu n'abimba n'ebyovu negye yali azigye eddagala gyali ajja amaanyi ndowooza yeeyo n'abimba ebyovu n'afa nenva mu kirooto nga nkooye ng'ava kulwana nga mpangudde bana ng'omwana wange n'atereera netuddawo ne tuba bulungi kakati sitaani n'agoloka ku sente nezigaana nga tukola sente nezigaana nengamba nedda omwana omufunye kati ali mu mikono gyo omwami obufumbo buterere ne sente nazo bwega buli kintu kyo kyonna kyonna okyagala obeere sitaani nadda ku sente mami banaye nga tetukola sente ng'omwami wange agenda n'akomawo yakolanga esente empitirivu nga takyakola neŋŋamba nedda twali wa musumba tomu n'asomesa nti tukwatenga emikono tusabe tukutule tandika okukwata emikono banange nali neebase ng'amaze okusaba agenza okukola nendoota ng'omusota mami gwakula negu omusota katonda wange nga guli omusota gwakula nga munene twagulabanga edda mu firimu nga baguyita oba koobu guno ogukula we guyimira weeguti n'olaba oba nga ki nga mamba oba nenguloota kyenva nziruka nempita abasajja bajje bagutte abasajja ne bagamba ffe tugusobola tuveeko nenva mu kyoto nga tegufudde nentandika nenzija wano emutundu nemala wiiki namba wenadda ewaka nendoota nga bba wange yali agenza okukola we yali ejja n'asanga omusota kati nendaba nga yajjanga nga bw'aba agenza okukola yeetise bakasitoma piki naye nga lwatuuka n'asanga ogwo omusota ngadda emabega naye koolwo bwe yatuukawo omusota ne gujja gumukwata we guti ebigere yali ayambadde empale nga ngumu n'agukuba ne gugaana okufa nga gulina amannyo abiri nga gali manene gaakula n'agukwata agenda ogukuba ne gugaana ne wajja abasajja babiri ababooda ne bagukuba gwonna ne gwagubetenta naye nga ku bulago gw'omusota nga waagejja kati bwe najja ne mbasanga awo kati omusajja n'ajja n'aŋŋamba yalina omukyala kyava baŋŋamba mulaba ogwo omusota gubadde guli ebyamwe byonna era bibyo biri awo ku bulago kati mugugjeemu ebyo byonna mugukwate naye ng'omusota gulina amannyo abiri ne tuguliza we guti ne muvamu ebyaffe ne muvamu n'endaba nga muvamu ennyumba motoka sente buli kimu era okuva olwo mami yamira obugagga ali busesema ekibawandiikibwa kikutuukirako nti katonda ali bujja mu lubuto lwe munnango
sente zange omusota ne gutta sente zange kati ne nga sijjukira nti muzeeyi wange era yamponga n'ebyo bisobola okusigala nga bikyanondoola kuba yali teyakiŋŋamba tenva nsigala naye nga ntuuka nenseseetuka mu kusaba ninga Mukama nakusuubiza njabeeranga wamusumba Tomu lumu nenzija banange nali nsaba mami sente maama naye nti Mukama akoledde bingi nnyo twebaza Katonda omwana amukuwadde laavu weeri omukisa n'omukisa agumpadde sente zamwe zaviiramu ddala mu lubuto lw'emisota zavaamu kati zavaamu mami ndaba gyenda tulaba gye tulaga kati olwo kyogamba omuntu gwe bawunga n'okusaba oluusi asobola okubanga agayaala mami ng'alina kuweereza giri emizimu gituuka ne gigolokoka nga tosobola kusaba nakyo Mukama n'akikusumulamu kuba katukomyewo mu dakiika ntono nnyo mukwana akalulu mwawewala akalulu k'abantu bakaddiza Katonda ebintu obiwulira bintu byakulwana lutalo mu nsi ey'omwoyo ojja kiraba bino ebintu lyayinza ogaye maama ate abo abaloota ate ne bakola batya ensi y'omwoyo yaddala kyolaba kyoloota era kyekigenda okubeerawo era bw'onaayiga olutalo n'osaba era nga bwe wasabye emisana ekirobooto bw'ojja okukiroota kyova olaba nkugamba togayaala mu kunoonya Katonda togayaala mu kusaba ekigambo bwe kiba kizze kisabiremu nga bw'okiwuliramu ekiro ojja kulaba kyewakoze ddi emisana oba kyewakoze emisana muli ango yonna ogiraba era otegeera ni kati Mukama akoze atya kyekirungi kyekifo kino teweetaaga musumba Tomu ali ludda bakusomesa n'oyiga olutalo ne weerwanira ebisigadde ogenda kukoma wano ng'otuwa bujulizi katukomewo mu ddakiika ntono nnyo mikwana abalungi manyi bwe nsanyuka ekitiibwa nkiddiza Katonda owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo essanyu ly'abato eno ye program essanyu ly'abato buli lwa Sunday okuva ssaawa 8 paka ssaawa 10 ez'olweggulo ku 98.7 embeera buli lwa Sunday okuva ssaawa 6 okutuuka 8 ez'emisana ku 98.7 This is a special announcement. MCF Radio and Mutundwe Christian Fellowship Church would want to warn our listeners that all business and ministry related activities are conducted at church and communicated through the radio or our daily services. We want to emphasize that consultations and counseling are done at church and any money transactions handled outside church are done at one's own risk. Furthermore, we want to emphasize that Pastor Tom Mugera does not have any branches, neither agents in Uganda and abroad, but we work along other churches who are independent of us. Thank you. 98.7 Kampala 96 Fort Poto 13 Iganga 10 Masaka emmere y'omwoyo gwo tukomye oli kuchenda munana katonyeze musanvu era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika weewaawo mukyala Phiona omuwulidde okulwana olutalo lunsanyusa tekuliiko yasoma n'ataakola ki tekuliiko yasoma n'ataasoma bintu bya mwoyo mukwano maama manyi tugenda mu masimu essaawa yaffe gye tuyingiddemu naye ate waliwo ki waliwo akatalekeka kengamba abantu yemani tumalirize tugende ku masimu bayinza okuba nga balina ebibuuzo baabano batuuse dda akatalekeka nsobola okugamba abantu nti tumalirize n'amaka engeri gye mulimu wonna Mukama byakoze amaka g'Omukama yagatereeza kituufu Mukama yagatereeza nze n'omwami wange twakyuka buli kimu kiri bulungi omwana wange kati atambula sente tulina sente
kati noonya Katonda. Muzeeyi wange yali yansiba, yali yampaayo, naye ate byo nazze nembisumulwamu ate kati mu biseera era bino ng'era ndi wano nembiraba nemba ne muzeeyi nankubira era naŋŋamba nakubirako nankubira kubanga esimu yali teriiko naye we nazze nendwana nenkiroota nga muzeeyi yali yansiba nga yampongayo afune ssente afune obugagga. Kati ensonga kinali saagalwa naye nga waliwo yaŋŋambiranga nti oba mwana gwe nkukolere ki nga mufukidde omugugu. Kati nga naye yejjusa lwaki yanteekayo. Kati we namukubidde essimu ngezeeko nze nga mubuuzaako bubuuza mubuliwo mubuliwo nga nvudde wano Mutundwe. Kyava ŋŋamba mwana wange ekituufu nsaba nsonyiwe, nagenda wajjajja nkoma nankozesa ebintu biyitirivu nempayo ekifaananyi kyo, naye webale kusaba naloose ng'ovuddeyo ate nange nalootako nga nva mu nnyanja. Kitiibwa nenkiddiza Katonda ow'eggulu. Taata naye byakola baka bimugamba nti gwe watuwa atolose agenze naye n'akitegeera era naŋŋamba njatuze obulokole njatule ndokoke. Muleete edduka emisinde mwana wange mugende mukyalo muleeteko wano. Era nja muleeta. Wow. N'ayatula obulokole ku ssimu. Wow. Step mother wange neyenenya kubanga bye yankolanga byaddiridde abaana be n'ate sikyagala. Era nsaba Mukama era bonna baleete. Mukwano gyaffe abalungi bintu byenkugambye. Ensi y'omwoyo bantu babiri abagiyingiramu abalokole n'abalogo. Naye abalokole be bagiwangula ffe tuwangula mu nsi ey'omwoyo eyo effe tuwangulirayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'ekirala nga njagala kugamba ntya Yeremiya 16 olunyolo 16 lugamba nti laba nditumya abavubi bangi bw'ayogera Mukama era bali bavuba. Oluvannyuma nditumya abayizi bangi era bali bayigga okubajja mu buli lusozi na ku buli kasozi ne mu bunnya obw'omu mayinja. Kubanga amaaso gange gatunuulira amakubo gaabwe gonna tegakisibwa bwenyi bwange. Teebereza nti Katonda amanyi byonna bye baakukola ggwa mpuliriza. Amaaso ge tegakisibwa oba baakuteeka mu nnyanja oba baakuteeka mu nsozi oba baakuteeka mu kiswa yonna asobola okuggyayo. Kakati tukaabira ki? Ngena palagirira mukwano tevaako nga sikulagiridde wano Emutundwe lero lwaki sikyogerera wano. Genda Emutundwe genda mu paaka Kampala mu paaka empya ne mu paaka enkadde emmotoka za Musumba Tomu mweziri bateekako akapande ensi za Musumba Tomu ne bateekako akapande nti Pastor Tomu emmotoka ezigenda Emutundwe bw'otuuka topapa na kanisa nene gwe bagambe nze ngenda eri bwe tukola tutya bwe tusookera kubanga Mukama agambye amaaso ge tegakisibwa. So n'obutali butuukirivu bwabwe tebukwekebwa maaso gange. Sibuulirira ku n'enjiri nina genda njibuulire naye waliwo Yesu byakukolera naawe ne weewuunya. Mu ddakiika zino mikwano njagala kugamba ntya 077 eyo simu oyagala ku WhatsApp group bakugatteko bajja kubanga bakugattako ate ziri mu studio zetukozesa okubako oyogereko n'omuwanguzi waffe ku 075 987 oba ku 039 ze namba z'essimu kuba oyita era tujja kubanga tukwasaganya bulungi nnyo. Hello. Pastor Jeje. Bannanga Amina wanje. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nanga weebwe ekitiibwa. Amen. Nze Sharon ekiteebi okuva Mutemu tugenda Magoba. Omuwanguzi waffe Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Mukama yeebazibwe. Wanje. Mukama waffe yeebazibwe omuwanguzi waffe.
Amina. Mukama yebaze. Banange nze nkubye kwebaza Katonda oyo w'amaanyi era omunene. Amina. Yebale Katonda okuwanguza. Mukama yampanguza. Webale kunoonya Katonda obutakoowa era n'otuuka ku buwanguzi bwo. Mukama yeebazibwe bambi. Amina. Kati mbadde mbuuza nti kati alina kaana kamukoka. Nkyalina omwana omu kubanga era guno mwaka gwakubiri mu bufumbo. Mwaka gwakubiri. Ngenda kufuuwa bali bagenda bakulira kaliba. Hello. Oh, sorry. Aba wanji mukwano. Hello. Wanji sebo. Mukama waffe Yesu Kristo Munazaleti yebaziwe. Omugole weebale kendeeza ddoboozi. Amina munange kikompola. Omanye patajejerize munzivudde amaaso awe mutundu. Nze Kawula nali manyi nti omanyi ffe waffe tuli baluuzi. Nali manyi Kawula nti tulina yeeteeza Kawula ebaataasa biwogo siina mayenze bwebityo. Naye Kawula oyo yali agira mu kifaananyi kya Nyamata weewuunye. Ngamba Nyamata leero kiki mu kirooto. Netuddeeyo ne tukola bye tukola. Nitakifaako naye okujja mutundu awo. Mungaze Kawula banaleeta okuwana na Kawula. N'ensumululwa mu Kawula. Amina katukulinde. Naye olaba abo bayeekuba ekikonde bugundi mane mu bannange. Kawula mubi nnyo. Naye twebaza muwanguzi waffe okulaba nti walwana olutalo. N'owangula. Bannange webale omutaalamu osumululwa n'ebbanga eyo n'ogisumulula webale munnange kuyiga okulwana olutalo n'owangula. Mukama abapeere eby'omuti. Amina. Hello. Wanji munange. Abajeje Mukama affe. Awe bwekitiibwa. Mwangu yaffe Mukama affe yebaze. Amina. Nze gye byaffe beeneshireka. Mukama yebaze. Amina. Nti webale kuwangula mwangu waffe. Ekitiibwa kya Mukama. Ekirooto kyange. Olina emyaka emeka kati Mukama bawo kati nina emyaka 21 bambi. Era nagiwezeza mu Juni. Hello. Nkyali muto muzimi gibadde gikedde. Wanji munange. Hello. Ayo bwekitiibwa. Omwangu waffe Yesu yebaze. Amina. Nsoma nfiridde wano ekitaasi. Yale ekituufu waliwo w'otuuka n'ogamba embeera Katonda ndaba n'owulira ng'oli mu competition. Naye nga tomanyi waliwo ekikirwanye. Yale ekizibu obwo bw'ompadde amaanyi era nange kati ngenda kutandika kulwanira ddala. Mukama bawomu. Amina mukwano. Gwate ssebo ente emalayo ekkuba amayembe ne gamalayo ekkuba oba onaayitawo. Wanji munnange. Hello. Mukama yebaziwe Pastor Jeje. Ayo bwekitiibwa. Hello. Mukwano nze nkuwulira. Hello. Tusaasire ndowooza netiwaaka wobadde naye ojja kuddamu okube kikulu totusaako rediyo ng'okubya amatu bambi oga saving. Hallo. Yebale kumusumba Jeje. Amina mukwano. Mukama yebaziwe. Amina. Hello. Tukuwulira maama. Nze ninsima Anifa. Omuwanguzi Yesu asiimwe. Asiimwe munonga. Mukama kano mulungi. Mukama ni mulungi. Mukama kano ow'ekitiinisa kanaahura wena naagaruka mama n'omumazima mbe nimanya ngu n'ebisuba konka kunaateera esimu naahura yaarabamu. N'amazima. Mukama waakusinguriire akakwiba mu bataswerwa. Akakuteeka mu ruganda rw'okuswerwa rwa Mukama akakuteeka mu ruganda rwa Yakobo na Iburayimu. Mukama naaza kunkomorra nanye nanteeka mu ruganda rw'okuswerwa ahabw'okuba witu niito hariyo obutaswerwa konka nanye niho nindwana olutalo Mukama naaza kunsingurra. Aza kuhangura. Era okuhangura mu izina lya Yesu. Ito omujunyo oyo ajje wano abeerawo oba. Wanji. Omujunyo oyo abeera wa? Omujunyo. Hello. Basiba bali kuweereza. Taata nkendezaako. Nozitanu sauti mwincho kuva wano Seguku Entebbe Road. Esebo. Nenga wanzara bumbire sub county Busheni district omuwanguzi naye bali kuwangura muwulidde.
naleeta indagala kumanya pasita okwematuza nakawuura kyekimu babiri n'enjawulo ate n'ekirala enanka yaffe simene yaabo asingwa recording nsigadde ndi bitano biresauti nikyo kuva wano sekuku entebe katonda bampeera omukisa kakati mukwano abuzza olukuŋŋaana lw'abasingo era bwe lunaabanga muzeeyi aluwiise tujja kuba nga tulubategeeza ku mpewo kawuula n'okwematiza era yabireeta ebyo bwenzi nguva mu famire ya bwenzi teri ku bufumbo naddala teri bufumbo buwonge byonna biconnectinga awo. Hallo wanje munnange. Hallo awe bwekitiibwa kati nze mbuuza olosanga omuntu akuwa omwami ngaali mu ccupa okolera baddogo naawe olabira ddala nga baamuteeka mu ccupa baamuloga mujje eyo mu ccupa bayibuli egambye Yeremiya 16:16 nti ndituma abavubi bangi bw'ayogera Mukama era bali bavuba oba baamuteeka mu ccupa nga baagiteeka mu nnyanja oba eri luddawa gwe lwana olutalo omwoyo wa Mukama ajja kubajjayo kubanga ye amanyi gye baabikolera. Yeeyo mukwano jangu olwana olutalo omuggireyo ddala. Katonda munaakulaga ebirooto bwe bityo n'otasanyuka. Hallo Musamba Mukama yebaze. Ayo bwekitiibwa. Oyo mwamuzi Mukama yebale ku mwami. Amina. Nze Freeman Ntera. Njagala kwebaza MCF Radio. Naddala nnyo eyo program ya Mwangu Tawanika. Amina. Singa teyawuliriza Mwangu Tawanika oba singa aliwo oba yafa n'okufa we. Nazima. Twange bali begunda nnyo entonyi n'ebaawo kati. Eyo program yamuyamba. Naye lwakuba wataddeko radio ate amatu gange ogakoze bubi nnyo olwaleero. Kanyonso. Nnyo. Kale Mukama amukozese ate ayambe n'abalala. Kale mukwano. Hello. Asembayo. Hello. Hello. Wanji sebo. Yebale Nabo. Amina. Naye bale kutuweereza. Amina. Omuwanguzi Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe sibo. Emanyi pulogulaamu ya Monogodi Masaka. Amina. Okay. Akaseera kadduka. Hello. 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 Wanji taata. Yesu ibaze musimba jeje. Ayi wekitiibwa taata. N'omuwanguzi waffe. Amina. Olwo mutigwa sente owegayaza. Omuwanguzi waffe. Mwebaza nnyo. Okufaayo ennyo. Nayiga ekigambo kya Katonda. Paka waatuse mu ssaawa ey'okusumululwa. Era mu butuufu weebale nnyo okufuba. Kubanga okufuba kwo kuyambye abantu bangi nnyo olunaku olwaleero abeeyongedde okutegeera amazima. Nze gamba tigwa ssente gayaale neebaza pasita jejje ne musumba Tom okuwulira eddoboozi lya Katonda. Ayambye abantu bangi nnyo abaali baabula nga mwemuli ne muti gwa ssente neeyanziza nnyo. Amina. Kale nno. Amina. Mikwano gyaffe abalungi njagala bagamba ntya the Trino tribe didn't have wicked forefathers. No one is safe until you find the truth. Ono agambye ali amanyi nti no muwestana nti no yo tebiriyo ebyo ebintu ebyobusibe sitaani ali wonna mukwano oba tubisanga nga busanzi naye byonna gyebiri. Ono agambye nti Pastor Jeje did them Mwanguzi informed her relatives that she got married. Nti bwamala n'obagamba nti wafumbirwa embaga. Nabagamba. N'ebifaananyi n'obalagako. Nabagamba. Era muze yasooka kutabuka muko naye ne neetonda.
era tujja kuddayo era tubitereze mutwale ente eyo tebanoonya nti era banoonya nti obukawu bwali bw'amaanyi netwebaza Katonda emitima ndoozi ogiraba Katonda yagikyusa omuntu asobola okusalawo n'ategeera nti kati nze ekikanki kubuddeko nsigadde bw'omonna munigina nze nali nakisalawo nze nali naye musumba Katonda w'amaanyi Anagambia ati I've been fasting for days now. I also read the Bible and pray too, yet I have just had a dream when I'm hungry and looking for food to eat. What does that pastor dream? Mukwano gwange mmere ikumyewo ogyetaaga. Bible esomesa egamba nti mbiseera eby'oluvannyuma ngenda kusindika enjala nga si ya mmere naye enjala nga ya kigambo kya Katonda. Nti era walibeerawo ennyonta naye ennyonta nga si ya kunywa mazzi naye nga ennyonta ya kigambo. Kati Mukama tumwebaza olw'ekyo kyakulaga enjala eyo ey'ekigambo gwe sigala ng'osoma era ng'owulira ekigambo era ng'osiiba ng'onoonya Katonda nga bw'aba akwetaaza. Unagambia ati Pastor Jeje did them was formed to Achmaze to literally no tribe did have wicked forefathers. No one is safe until you find the truth. Byonna mukwano ojja kuzuula togamba n'weteekako bracket noganze after all sirina buki sirina busibe. Obusibe bubeerawo obumu bwekwekera ddala naye bw'ojja mu deliverance Mukama n'alyoka abukola atya n'alyoka abukuzuula. Abamu ebirooto obifuna ate abamu tolooterako ddala naye obulamu obulaba tebukola butya tebutambula. Gwe kasita olaba nga obulamu bwo tebuli mu mukisa nga buli mu mbeera embi etavaawo omanya ku bulamu bwo kuliko obuki obusibe. Obumu bulabika obulala tebulabika, obumu obuloota obulala tonnabuloota because tonnaba kumanya. Naye bw'onajja mu kifo kino n'owulira ekigambo kino ojja kutandika Mukama okubanga akubikkulira. Mu ddakiika zino mikwano munzikirize waliwo musumba Tom musumba Kisitu agenda kubanga atuwa omukisa ate naffe tweyongereyo tuwa omukisa awalala. So njagala kubanga mbaagaliza akaseera kana akalungi naye njagala kusaba teeka emikono gyo mu kifuba oyatula ebigambo bino eby'obulokozi teweewabutwa teweekola kabi ku muwanguzi tawanika. Mukama mwatuzibulidde amaaso era mwatutegeezezza byotuteekeddwa okukola. Gamba nti ayi Mukama olunaku olwaleero nange nzija mu maaso go era nga nzikiriza mu mutima gwange era nga njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Bw'oli boyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Nkwebaza Mukama kubanga ekyo kinkoledde mu linnya lya Yesu, amiina era amiina. Maama tusabire mu ddakiika ntono nnyo. Katonda wange era omuyiza ebintu byonna kabaka wabakabaka ali waggulu ennyo twagala okwebaza ku lw'akaseera kano. Twagala okwebaza ku lw'abakulembeze bonna. Mukama kabaka wabakabaka eno nayo njiri esumulula abantu bo. Kwata ku mitima gyabo abo bonna abawuliddemu ne bafunamu balokole era obayambe byonna ebibaliko bibagyeeko basumulule babeere bulungi. N'abakulembeze baffe bawa amaanyi otuyambe tweyongere mu bujulizi Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina era amiina. Mikono gyaffe abalungi njagala kubategeeza waawo omwoyo wa Mukama nga atupangidde okusaba n'okusiiba kugenda kubeera live ku mpewo okuva ennaku z'omwezi nga 19 mpaka ennaku z'omwezi nga 21 gwaweewala oweereddwa omukisa. Ennaku ez'okulutandika nkya tujja kumaliriza olunaku olw'omukaaga. Essaawa zijja kubeeranga 9 live service essaawa 9. Kyala producer Winnie Mukama kwenye omukisa weebale kubeerangako naffe mu programu yaffe eno muwanguzi tawanika. Mikono gyaffe abalungi njagala basiibulira wano ate tosubwa live service mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsigadde ndi Juliet Juko Jeje wamu n'omuwanguzi wange Phiona Musinguzi. Wow, Phiona Musinguzi. Mubeere bulungi mwera abakatusiime ku luhanga akubanga akoze ebikulu n'ebyamaanyi.